Kano abakyala bange abalungi mweyigiriza okubeera direct n'abasajja. Bw'oyingiranga mu relationship yonna ng'otandika okudatinga, beera direct. Mulekeraawo okwekomoma, mulekeraawo okuba nti temusobola kwogera, lekeraawo okulobooza nti omusajja agenda kulobooleza kuwe, agenda kulobooleza kukolera obudde. Omusajja tuula naye from the day one. Omubuulire ky'osuubira mu relationship eyo. Era bw'aba tasobola kukimiitinga oba bw'aba tasobola kukikola within the first 2 months mu dumping ogende mu maaso. Omanyi lwaki? Mu bulamu muno ekintu ekyasinza omuwendo bwe budde bwo. Omukazi okaddiwa, oyina emyaka gy'obeerako nga kaakati otundanga keeke eyokya. Ate oyina emyaka gy'obeerako kati nga abasajja baagala obaweebuwi ssente okukwagala. Nga n'ow'emyaka gyo tayagala ggwe, ng'ayagala muto ku ggwe, kyekizibu kye tuyina. Ow'emyaka 5 anoonya wa myaka 3, ow'emyaka 6 anoonya wa myaka 4, anoonya wa myaka 3, anoonya myaka 28, tagenda kunoonya ggwe ow'emyaka 6 munne. So kati just imagine nga ggwe omuntu ali awo afuna omusajja n'omuleka n'akwonoonera obudde, n'obeera awo omwaka ogusooka ne gukuyitako, ogwokusatu, ogwokuna, tomanyi ky'oyagala mu relationship. Okimanyi naye otya okukyogera anti kubanga weeguya okubeera naye, kyokka eventually relationship era neefairinga kubanga ky'obadde omusuubiramu si kyakuwadde. Muyige okubeera direct, muyige okubeera ng'osobola okwogera ekikuli ku mutima n'omugamba honey, this is what I want. If you cannot meet it, if you cannot give it to me, n'omwesonyiwa. Rather than okusigala naye mu relationship ng'omuntu gw'oli naye byabala si byobala, byaliko si byoliko. Mwenna muli byammwe, buli omu ali bibye, gwe okwata lino n'akwata liri. This is so wrong. Muve mu comfort zone. Mulekerawo okwesiga abantu, mulekerawo okulobooza nti omuntu agenda kulobooleza, agenda kubeera awo amanye nti this is how I have to treat this woman. Waliwo abasajja nga baakupushinga, nga wakubuulira nti omukazi aweebwa, nga wakubuulira nti omukazi alabirirwa, nga wakubuulira nti sisindika message n'ebeera ku simu paka. Nga yalobooza because past relationships zaabaddemu, abantu bazaatambuliramu. This is how things have been working for him. Kati alobooza naawe gwali naye ebintu bigenda kutambula bwe bityo. Alobooza bw'omuntu bw'omugenda okuba kubanga babadde bamupampering. He has been being lifted up by other women and they were not even allowing him to fall paka ye bw'abakoowa. Kati alobooza nawe gwazze agenda kumalira obudde. Tokkiriza musajja kumalira budde. Ky'oyagala mu relationship okimanyi, sigamba nti tokimanyi, okitegeera. So please yogera, voice out what you want. Waba yagala ajja kusigala, waba tayagala tajja. Ate ne bw'onaaba ogambye nti kogonde and you bend as much as possible for him, bw'aba si wakusigalira tajja kusigala. Obudde bwo bugenda, emyaka gyo gikuyitako, otuuse mu relationship katugambe, olaba ne mu nsonga z'okwezina. Nze kati kambabuulire, kubanga mu ebyokwezina mubiyita bya kiseegu, mubiyita bya kigwagwa, mbu temwagala kubyogerako, but trust me, obufumbo bwonna ng'okwezina kwammwe tekuli mu ssanyu, ng'omusajja byakkola si byoyagala, omukazi byakuwa si byoyagala, it is more frustrating than omukazi akudisrespectinga. Kubanga disrespect erabwako n'omuntu omulala solojja n'agamba naye omukazi oyo talina mpisa, like omusajja oyo talina mpisa, ayisa bubi mukazi we, tamuwa kitiibwa. Naye ate omusajja nga byakola mu buliri tebiriyo, tolina gw'ogenda bigamba. It is something that is going to be between you n'oyo omuntu. Kyokka ate y'oyo omuntu alinza n'okuba tamanyi tebyakola tebikusanyusa. Maybe ali rough, maybe ali very slow, maybe tamalaako, maybe teyeefiirayo, akufubutuka akuyingira buyingizi fukufukutubukutu, tafaayo takuweeweetako, tamala kutegeka. Togenda genda ng'obigamba abantu. They can even choose not to listen. They can even choose to saalimba because tebabiraba. Kiri eri mu kisenge kyo. Kati bw'oba tomanyi kuwogera nti kino kyenjagala, you are going to suffer and people are going to end up wasting your time. Kuba ogenda beera mu relationship eyo, ogimalemu akabanga, ekkwasa obusungu, owulire ng'ekutamye, ogiveemu, ogende mu relationship endala, naye ebeere ng'ekola ekintu kye kimu, ogende mu relationship endala, naye ekola ekintu kye kimu, otuuke owulire ng'osuffocatinga, obikoowe, relationship ogisuulewo, oveewo ogende ewalala. Have you realized oba have you ever been there ne weebuuza nti bwembanga bwenti bwe ngenda okutambuza obulamu bwange ngenda kubeerawo ntya? Emyaka gikugendako, obudde obugenda tebudda. Sawa zibadde 2 ez'emisana kati wenjogerera ziri 6 n'ekika 15. Gwolowooza I can recover those 3 hours ezigenze.
omwaka guli nalina emyaka 4 kati nina 42 olobooza emyaka 4 nkyaddayo kugibeera mbanji badde ngolo gigenze mukozese obudde bwammwe bulungi when it comes to dating choose the right man that will love you omuntu agenda okuwa peace of mind omuntu agenda okurespecting omuntu akwagala si muntu agenda okgenda yebwera azaala abaana bakuletera bakuteera awo bakusuubire oba akusuubire nti olina okubakkiriza ate olina okubakuza era bw'obagaana bagamba oli mubi nnyo nnyo nalabako interview actually nali njirabyeko kitundu nakamalo giraba ne ya mukyala Joanita Kawala. I really love that lady. Yaje yakola ne gundi. Ajikola ne Shiba. Like she was so out there saying the sisobola kulabirira bana ba musajja and people were condemning her. She's right. She's being honest to herself. Why does she have to take care of other women's kids? Ngate gwe joli oli mulamu kabazaala. Sinze nabakuzaala mulwaki obampa. She's right. Gwen sanze mu dyaya nange sisobola. Nange senga face sisobola. Oba nina empisa endimbeere. I know what I want. Sisobola kubeera mu relationship oba mu bufumbo n'embonaabona. Mugenda ne mutuuka and you start hoping omusajja ajja kyuka. Ajja kutereera. Ye muntu gw'okubira essimu n'alaba missed call n'ataddamu kuba ne mukyogerako omuntu omuwa chance 3 bwe ziggwangayo toddamu. Bw'oyogera ku kintu nawe nga takikyusa you either have to stay with it the way it is oba okutambula n'omuviira okyayina chance efuna omusajja okyayina chance enyumirwa obulamu bwo okyayina chance ezza olutambi emabega naye ojja kutuuka ntu kyasobola akukunkumuddemu abaana oli miserable banaye teri kintu kinkwasa nnaku nga kumanya nti omuntu ali mu bufumbo naye nga si musanyufu atudde mu ntudde lw'abaana atudde kubanga akimanyi talina muntu agenda kumwagala ku myaka gy'aliko either bw'anaava agenda kufuuka single mother oba agenda kufuuka nakyeyombekedde abibalamu n'agamba tofuuka nakyeyombekedde kambeerewo omusajja ali violent no one is out there to be taught how to love you abantu bamanyi abantu bw'aba akwagala you don't have to teach them to love you wallahi you don't have they will love you without you putting in any effort bajja kwagala ebyaddala so mulekerawo okwonoona obudde bwammwe with the hopes of thinking nti omuntu agenda kukyuka kasita ebintu obitunuulira n'obibala ng'olaba toyita diya wange omulungi ndi ku maviivi mwesonyiwe mute agende zenesigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda osobola okuyitayo n'obeera nga munnange otwegattako eyebeerayo mboozi za mukwano bakulu bokka gwazinyumirwa tekigaana kuyitayo kutukeberako tulina Facebook page eri mumanya ga Senga Faith 256 osobola ogenda n'otuwaka follow tulina TikTok account naye osobola ogendayo n'ompaka follow mbaagala nnyo akuuma atakuumira mpeera abanjagalire ate abampeera ebisinga obulungi mubeere bulungi temujjanga okwo baddiya bange abalungi Yeah.